Tukwanilizaako kuyo celebrity jazzy osirotya osizotya mukwano gwange. Nakola letu weekend wa tushali wa Hajat Kulthum Akram gumisiriza ateka munebyamuzaata anange penge neta tudde uno alangidde Hajat Kulthum najjayo nebyanti yawa omugenzi Sheikh Muzaata obutwa bingi bayogedde munyiivu simusanyufu ku relationship ye baddenga obufumbo era musanyufu nyeera ajaguza obufumbo bwaweddeewo muba mukaaba ngeri abajagulizo kaaba kwammwe uno mumwewulireko naye nga obusungu bungi ayogeza obusungu bungi Mwe penge yogera nnyo. Who's the laughing person now? Ani asinga kati okuseka. Who was the last laugh? Inze Shiraga Shumba Sheikh Muzaata. Sheikh Muzaata ali eri sketo zikuba semukiriza zeko busa ziringezi alinga ali akacheri. Asanyusi. Nkugambi kati kwenda kudda mufuna mulogo. Paka mulati wekitibwa nga twogera mbwa mu shaitan. Nze Sheikh. Nogendo zako Sheikh katanda kutuka na nsingo. Nibakuoleza buseka seko bwali ababbe ebintu by'omusajja bukutaddeko mangawo akiramu bukuwoye bwabadde ebimali y'obuseka Muzaata obutako obutadde mwagala bwonna obwobule buseka kaamaadi obulese mu nyumba y'omusajja bukuwadde akiramu ddiira kati ani aseka buliridda wa leero ng'okaaba omutima omusajja yali yakusomesa Sheikh Muzaata yakusomesa ng'okyali mwana muto shaitan famire ne bagiteekamu yonna ssente mazi Nogendo omwendako n'omulwazi omutima gwe wattaseeka Muzaata. Yes bamuwa obutwa ne nawe weke nnyini babuwagga obumuwe. If I've not mistaken. Tuyinza kukola kintu omusajja yakusomesa bw'atyo. Mujja kuwulira bamazi. Twogedde ebbanga mutugamba awe mbagala. Nze Farida Ndakazi bwe yali mukwano gwange. Naye era busajja obwo kuva eyo Dubai. Kamazika liye kwa kumanyi kanaza simanyi mbalasi binege kamulimbe limemu kasawo kamuyiye ekitibwa nakati Farida Ndakazi betaddanga mufuna mirembe abakazi mwegendereza abasajja n'ekirala nabagamba kamera kibi kamera kintu kibi nnyo Kulthum tewali serebu Muzaata yali serebu ne Muzaata yafano yagala ofune erinnya n'oyagala olitambuliza mboli watutumu nabayira serebu kiri kutuusizaako kamera zireetera ddala obuzibu omayika akira mwagalira mu kavoza twali batukuwogerako Social media bavuga muna mwesibaye mugusibanya Valentine mwekubizo obufananyi mwina mwambadde red onalinga njovu onalinga ntulege mwina raino mwina mulya mwepatikide mwesize osize lipstick nazo kimona kiti amasiringa entenia mukabo tumanyi mwagala likes nolabe mbizi zino katonda wabatadde weewo red flag amusole kati otubulya tukole tutya kikulaga nti omukwana gwo badde gwa social media obadde osikinga validation awe mbagala buli muntu alowooza ati omukwano gwa kakasa nsi fe tuli bafumbo bwalema buli muntu alowooza ati omukwano gwo gw'olimu gwa kakasa dunia awe nkwagala kati owandiise ebbaluwa tukole tutya nekikulaga nti olina bonnyonnyola aba social media bewali wawasiza bewali bakuvuga speed ebbaluwa obadde ogiwandiikira ani tukolerere tutya twaliyonga omukwana muddangayo lava evaporation awe mbagala gubika gubinda ne gukka mu photosynthesis penga abakulinze nze ndi sitaani amude laughing person ngina nakulya pizza kati gowedde ate okumanya Sheikh Muzaata munyiivu ogenda kuddamu kati kufuna ate musajja mulogo mmekesi w'amannyo mugamba aliko ekitambo okyafunira ddala kati ate abasinga okuba ab'ebizibu option gy'olinayo kakati kwewa butwa yes oba genda mu kyalo osenge social media giveeko jake simu oba weewo obutwa Shiraga Shumba amampereza yo kibereya oddangayo